kwa evidence eriwo nti yafuluma lwakutaano teyakozeeyo ndala eraga olwaleero eyo olwokutaano gye tukyalina nti yagisayininga n'omusajja oyo omukulu yagambye mbu eyo typing error typing error kitegeeza machine oba computer yakoze ensobi neteekamu 19 nga yalibadde 20 oba 21st ne date eri yajjuziddwamu pay eyo leka nkubulire eyo eba si typing error. That's true. I also believe. Kitegeeza nti Bobi Wine bwe yatwala emikono gye mu Electoral Commission gyali verified nga mituufu certificate n'efuluma. Katuwuliriza ekya kwaki kiriko evidence gubyoga tebiriko evidence katulinyumya mbozi ya kumwenge certificate ya Bobi Wine eri ku record ndoza kantikole bwentu ya 19th unless omuntu afulumizaawo endala eri ku record yagwa 19th Friday last week ekyewuunyisa kyalivuddeyo chairman wa Electoral Commission n'annyonnyola lwaki yagaba certificate ku Lwokutaano ate n'amala n'agamba abantu nti emikono tegiwera n'atestinga patience y'abantu n'alabye abantu nga bavuga amaato okuleeta emikono ku nnyanja abantu ne balinnya bbaasi ekiro okuva Arua okuva Ezombo okuva okwetoloola ensi yonna okuleeta emikono bagamba oba kiba kibe ne bagamba ne bomama gatusimbe layini genda ku Electoral Commission tujja kusimba ye situation gwe gyoyita typing error gye wataddemu abantu tokoze na apology. Number 2 ffe kino kye tulimu tukimanyi Byabakama tali mu control ekituufu kiri nti Byabakama ya verifying emikono gya president Kyagulanyi n'aga nti mituufu security nemuga lindako tajja kunominatinga na president security yamugamba yes tajja kunominatinga na president anti lindako ngenda kulaga ngenda kuleetera tajja kunominatinga njogera ng'omumanyi yesebo Museveni tasobola kuyingira ku minzaani ku lunaku lumu na Kyagulanyi kubanga abantu abawerekera Museveni oba bagenda okubeera mu laale ya Museveni bapangisi ate ababeera mu laale ya Kyagulanyi organic. Number 2 Kampala Wakiso ebyetolo denomination stronghold za Kyagulanyi kubanga yakuba Museveni n'amulekera bululu bwa LC1 Robert Kyagulanyi also known as Bobi Wine yakuba Yoweri Kaguta tuhabula Museveni mu Kampala ne Wakiso n'amulekera obusamambiro bwa LC1 ekyo lindako Kyagulanyi sokolinde genda maaso tuli ku nomination yesebo tojja revenge ekyo security iso oba DAIS ekirina tesobola kukkiriza yeyita Nyalwino tesobola kukkiriza mwami Nyalwino yali eyita tesobola kukkiriza mwami Nyalwino kugenda ku minzaani emu ne Kyagulanyi. Number 1 therefore kyekyavuddemu Electoral Commission ebadde kimanyi bulungi guno gwonna omuzannyo gubadde gwa kujja Kyagulanyi ku Lwakubiri tumutwale ku Lwokusatu sebo obadde ogamba mbu Kyagulanyi yasaba no Kyagulanyi ya booking olunaku Lwakubiri mu Electoral Commission. Electoral Commission nekozesa ekiyitibwa discretion obuyinza bwayo negamba Olwokubiri lujjudde nnyo oh my god Olwokubiri lujjudde nnyo tajaako njaga otegere bintu bino kintu Electoral Commission ega nti Olwokubiri luliko abantu bangi lujjudde nnyo Kyagulanyi tajaako negenda ku Lwokusatu nega n'Olwokusatu okuva ku makya ssaawa 8 Electoral Commission ejja kuba ejjuzizza nnyo Kyagulanyi ajje ku 8 mutubaleemu amagezi
bannayuganda bategeera essaawa munane zote ziri mu mateeka mutubaleemu amagezi no omuntu bw'aba abbukinze ku lwakubiri ku makya kyekimutwaza ku lwokusatu saa munaana ati kakati kubanga fenafena kyetwogerako tukimanyi procession ya Kyagulanyi eva weyewandiisizza okutuuka ekibuye ku roundabout esobola okutwala essaawa esatu naye amateeka gabadde kiri abamuwerekera tebalina kusukka 40 anti kati kikiveeku wali naye tebajja kutugaana kuzinira mu kkubo nakuba mbuutu eno yonna abantu beereere n'okubuuza kandidate waffe